olwaleero ekindeese wano kwe kulangirira nti ekibiina kya National Economic Empowerment Dialogue kiyite NED kyatongozebwa aba Electoral Commission omwezi oguwedde ennaku z'omwezi 26 era kati ekibiina kyetongodde simanyi lwaki baatulwisaawo ate nga baatandika okutandisa okufuna ebibiina baabaweerawo nefe abaafuna ekibiina erudi ekyaliwo ne batulwisa twe tumaze mu process eno myaka 3 naye twamaze tukifuna naye kakati ekideese wanulangirira nti olunaku olwa 23 omwezi guno Wednesday ejja tugenda kutongoza officially ekibiina kyaffe era tuyita abantu bonna bagenda kubeerawo mu buyitirivu nga bava mu bitundu by'eggwanga byonna nga abaagala okubeera ku kaadi yaffe bagenda kubeerawo wano buli omu yeyanjule nga buli region ey'eggwanga Karamoja wonna bagenda kubeerawo nga bonna beeyanjula abantu abakkiriza mu bye tukkiririzaamu ebyenfuna ebya ssente. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.